yasalawo okutambula okuvira ekitundu ekyo yakkakkana ng'ali mu kkooki. Bwe yatuuka mu kkooki yayita mu buyisi ekyalo ekiri kye tuyita Kalongo, kiri sayidi eyo ng'oyisiza akatale wayongerayo eyo, ng'ali mu myaka gye egy'ekivubuka. Bw'atuuka eno yasobola okufuna omukyala, n'awasa omukyala Rebecca ku kyalo Bulongo. Abaali eyo e Bulongo yasangayo bakulu banne. Waliyo omwami gwe tuyita Sanasiyo, oyo jjajjaffe, nga jjajjaffe oyo Sanasiyo yazaala be tuyita abaataata ab'ekaliisizo, abo ba mutima. Naye ng'enjawulo eriwo, baawasa Grama yawasa Rebecca, Sanasiyo n'awasa Saala, ne bafuuka ba Luganda. Ne babeera e Bulongo okutuusa Sanasiyo yasenguka n'agenda e Kaliisizo oba we tuyita Ensambya. Grama yabeerayo e Bulongo e Kalongo, oluvannyuma n'asenguka n'adda e Kateerero. Bw'abeera e Kateerero yafunayo munne ow'olugave, omwami gwe tuyita Levi. Oyo yazaala baataata bajjajjammwe ab'e Nseese, nga bwe muli omukulu Labbaani Mukasa eyakafa ebiseera ebyo n'ebiseera twadde mu Kwabyalumbe. Kiba kitegeeza nti embeera n'etambula bw'etyo. Nga mu kiseera ekyo ng'ali ne mukyala we Rebecca basobola okuzaala abaana baabwe 3. Nga mu baana abo be baazaala mwalimu abalenzi 2 n'omuwala 1. Omuwala omu bw'akula ng'awezza emyaka 18 yafuna mwana munne omuvubuka eyalaba nga amunyiriridde, n'amuwasa nga bakyali e Kateerero, n'amutwala omwami awo. Yali abeera e Butulaawo bwe tuyita mu nnyumba ya Danyeri. Ndowooza waliwo omwami gwe tuyita avuga ekitrakita, mumutegeera, akolera akaayi. Wuziya yeyo famire. Kitegeeza Wuziya yali badde ayita senga Foyo, singa waali yali badde amuyita maama we. Kakati senga Foyo ng'amaze okufumbirwa e Butula mu b'omusu, Grama already yali musajja mukulu, kubanga njawe bategeeza nti yagenda okujja ekkooki eno yali amaze okukulakulamu, kubanga eri yawasa mukyala we n'amubbibwako. Kati wajjire n'addamu n'awasa, azaala abaana bazadde abo. Mu kiseera ekyo nyaabwe n'abafaako nga abaana bakyali bato. Kati olw'okuba muzeeyi Sanasiyo oli jjajjaffe gwe njogeddeko yawasa mulamu we, abaana abo baakulira owa maama waabwe omuto. Era Sanasiyo bw'asenguka yasobola okugenda n'abaana abo Ensambya gye baasenga okumala ebbanga. Kati ebyo nga bivudde nkomawo. Senga ffe oyo ng'amaze okufumbirwa Eseza Namakula, Grama yasenguka okuva e Kateerero n'adda oba n'agoberera muwala we olw'okufuna obujjanjabi. Kakati bw'aba ali wa muwala we gy'afumbiddwa e Butula, gye yasangira ate abatabani nabo gye beesanga nga beejuubyejjuubye. Esther Semakula eyali omu ku batabani be gye yalaba omukazi e Butula ow'omusu, naye nga famire y'ebitabago, naye nga bonna ba musu. Then oluvannyuma mu kiseera ekyo Grama ng'akyali e Kateerero, Nakambyeri yalabayo ow'Oluganda Levi azaala ab'Enseese. Levi yasenguka n'adda okuva wali waali e Kasabuke ekyandaaza n'agenda Enseese. Mu kiseera ekyo mutabani we yali akuzekuzeemu ye Semakula n'agenda naye. Kati bw'abeera eyo naye we yakulira n'agoberera mwennyina gye yafumbirwa, gye yajja mukyala we, ne tubanga obuzadde bwe buto bwe butambula. Nyaffe yafumbira ba musu, then ate ne baataata
ne bawasa mu b'omusu. Then nga Katende ne Grama bali Butula, Semakura amaze okuwasa agenze ne taata we Rev Ensese yabeera eyo. Kakati bw'aba ali eyo eddiini yamujjira n'alokoka.